tutandikiddewo nga nkulaga nti democracy has done more harm to Africa than good. Tetulina kalungi ketufuje mu democracy. Nabalabula nembagamba democracy mulowooza wa politics. Naye mu Africa twetaaga democracy oyo ayitiridde atuzaalidde leenya. Nababuulira ku democracy nga ngoza era okulonda tubeere democratic. Nembagamba democracy asukka ku ekyo kyolowooza. Kati fezi zirinnye. Abaana mubawadde eddembe. Bayingidde emize. Si gwe gonna gwokka. Linda ogw'okuleeta omulenzi awaka. Ogwo gunyiga. Eddembe libawa omwana okuva 10 n'egi. Nti asobola oleeta omulenzi mu makaago. Kati mu Africa temunnatuuka kuba na bwongo bugazi buli open to allow that happen. Mujalaba obuzibu. Just go olabe show eya Helen DeGeneres ng'ayogera ne Puff Daddy, a billionaire, civilized man, akulidde mu nsi ya democracy. Puff Daddy bamubuuza ku balongo be. No, nasanyuka, they are good, they are growing, they are doing fantastic. Ne bamugamba, who are they dating? Nafuna facing nga yonna eri good. Now dating? Nikamugamba, yeah, they are 15. They must have boyfriends. Puff Daddy nga essaawa y'okushonga obw'omuzadde bumukutte. Tasobola kuimagininga nti maama obulongo bwange batandise obukola ki? Naye bamubuuza, do you remember when you had your first sex? Mu America ate nga Puff Daddy we yakulya nga alabye ddala yatandika nga 11. Democracy has done more harm than good. Titutegeera democracy. Tumala gafuna kintu, waliwo ekintu kye bayita biting what you can't chew. Kati tulina ekintu Mukama tetusobola kigaaya. Mmwe temutegeera Abazungu. Mukyali basiru nnyo. Era Abazungu banoonya nnyo omuntu omusiru. Era mu Bazungu w'otuukayo ne weefuula kagezi munnyo empapula mmye. Bw'olituuka ku Bulaaya n'olaba abantu abaalemu empapulo jalaba nga ate bali Ababaka. Naye weebuuze yaziremu atya? Ng'era abaana mu ssomero ne babawa papa ya history ne yeewandiisa awandiika sawali paragraph. Furusikap negwa n'endala nga wandika nonsense adayina 30 noga wali owandika biki. Democracy has done more harm than good to African people. Kubanga bambi balowooza they can take all. Ba Indians ne babasonesaako ba Ethiopians ba Tigirinya and Ethiopians. Mubazungu wajjayo technology. Culture zaabwe bazipreservinga. Kati mutuusiza abaana mu mbeera ya poverty and talking about money mu Kubisiyaga. Bonna bajja kgenda one by one. Abazungu bagezi bayita mmere. Bakuteeka mu kintu Abazungu. Gwe n'olowooza ojja kivaamu mangu. Naye bwe baba bakalculatinga, take an example. Abazungu bawa Abawarabu obutuuze. Yeti ngate bewunya nnyo obulamu bw'Abawarabu naddala abava Syria, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Iran. Kakati gwe weebuuza lwaki babawa nnyo obutuuze mu Germany, mu Sweden, mu Turkey. Lumu natuuza professor omu ne mubuuza olaba nga temugenda kubanga mu bibuga ebisinga mu Europe today Abazungu babivuddemu. Nga olaba Stockholm basigazaamu apartment naye balaba nga abagwira basukka obuki obungi era bagenda eyo noterie soditerie norie eyo waggulu gye bakola farm n'embalasi zaabwe ne balivinga obulamu bw'ekizungu bwennyini. Nze nalina omukisa ennyumba nga bagimpa eyo mu Bazungu eyo ng'eri wala. Nafuna omukisa study nga bali embeera zaabwe. Ne bw'oyagala omuwala omuzungu nga muto bwe batuukawo myaka 3 mwegi baddayo ku kalica z'ekizungu okugeza
ba oyino genda ne muguriringa we nezide ne mugenda mukumisa okumisa kwe kuza lavo obujja temuyinza fumba everyday surance tebazera bira okusasula bills okwagala ensi era buli nyumba gyoyitako eriko kafulaga kensi omuswede wamulabira wali atekawo kafulaga ka Sweden bw'osuula ekikyafu mu Sweden akakadde kajja kakoota ne kakajjawo elevete go to hell toddugaza Stockholm ba fa abaddugavu abawalabu abo bamala okujja mu nsi z'abazungu ne babawa obutuuze abazungu bakibala nti mu next 100 years they will have modern Arabs governing radical Arab countries kati abantu bebawa obutuuze abawalabu ne basomera mu Europe ne bakolera mu Europe ogendo balabanga sibe bawalabu bali kati 150 years bano bebajja okudda mu ensi Iraq, Iran, Mecca, Medina, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan bakole emirimu abazungu gye baagala gendera abawalabu ababeera mu Europe balala nnyo they are not as radical as indigenous Arabs kati abazungu ekyo kye babala naffe abaddugavu baatubala ne batukolako inclusion bakuwa obutuuze bakwagala bakulaga ensi nti okuzaalibwa mu Africa is a curse walakinga freedom to do different abilities life is about research innovations sex ne bamujja mu kamwa ne bamuteka mu kamwa ne bamujja mu vagina ne bamuteka mu kamwa ne bamujja mu kamwa ne bamuza mu anus ne bamujja mu anus ne bamutambuza because tebayina bukalicha tebayina one it's okay it's not okay ne mu club nsudde omuwala omubuuza skavi meso man ya vil oponier skavi go oponier tugende wagulu ne wansi ne me the unt biruma we bityo enseri openi kumisota kumbwa kubichikati here comes an African with a very innocent mind oyingirayo gwe senga omanya abazungu engeri gye batwala omwana w'omuddugavu wanditegedde ti democracy has done more harm bwe bakuggyako omwana mu Europe babakuta akasango katono oba oli munywa mwenge oba wanywedde kokayina oba erabiddemu ku buvunaanyizibwa bwo omwana naye we bakuggyako omwana tibagamba nti bamututte agamba Sandra agenda beerako naffe wano engeri gye wanywedde omwenge n'omwerabira tutidde tulowooza nti ayinza okufuna obuzibu naye ojja mukima mu nnaku nnya tujja mubuuza ne bakolera omwana ennyumba bintu by'otalina pikipiki eziddukira mu nnyumba biki basobola omukolera ennyumba namba naye ng'ejjudde mizannyo ebintu gwe by'otasobola kwafoodinga ne bakuteeramu close nti buli wajja omulaba bamubuuza oddeyo ewa taata oba osigale wallahi billahi tallahi omwana wo tasobola londako genda naawe ku bintu bye bamuteekamu wabula bano babimuteekamu n'abirabanga birungi naye ng'alaba ekiro omusajja yeekiisinga n'omusajja bo mind yabwe bakimanyi they cannot force somebody to big wabula they doctrine you kyova olaba bakugamba nti bagge balina ate right eyadoptinga ate gwe tayagala baana ng'ekifo ekireeta abaana okireka n'okozesa ekireeta obukyafu kati ate gwe atasuubira baana ate okkirizibwa oti okwadoptinga obalaba bakuyita buli mu kanyomero ogenda okwekalakasize bonna abali mu palamenti Kubisiyaga abayimiridde tebajja kuddamu kugenda bweru nkubuulira era abantu bonna bali ebweru Kubisiyaga congratulations empapula mie gukwata bukwasi palamenti y'eggulu ogirage looya kayima muna girage looya omugendo ozolaba myaka 10 myaka 2 naye ogenda laba amateeka abo nga bagadifute nze mu ddakiika ezi why Kenya we baayise etteeka ly'ebisiyaga baabayisiriza billions of money 16 billion US dollars 16
mu Uganda wano mba mujjukira eddwaliro ly'erubowa eryasiraana. They were talking about $1 million. This is 16 billion. Do you really think abo ba legislator bemulaba mu parliament basobola escaping away from 16 billion US dollars? Benyiri bemulaba mu parliament bebasiyazi. Abasiyazi bali mu parliament because tusasiyaga muntu nga toyina se bali bebalina sente. Abo bebasiyaga abaana bamwe. Benyini pretending to make a laws. Benyini bebasiyaga abaana. Benyini. To lure somebody ngali mu poverty to that extent, you need money. Such a convincing kubanga ideal nzenga isma. I can't believe. Simanyi wembera nekutte ni mulenzi mune. There is nothing I find fun on a man. Nothing. Gwe ekikazi n'okikuba ku mabina ne ganyeenya gati ne ganye sina kyensanga. I don't know. Nze ndi mwana mutabuliki. Okunteeka ekintu mu kabina nkutuka n'envaawo. Nkutukanga nesse oba nga nfudde n'agenda okinkola. Bw'ontuusa mu mbeera ya duress nga nina okikolo olina okuba wampadde cocaine nga sitegeera. Siri ku nsi. Naye nentegeera newemba mbeera ya duress newe kuba kukozesa mannyo. Nze ndi mwana mutabuliki. At least onzita nenkuyuzaamu bibiri onzita nenvaawo ozo okuswala otuuka ku omusajja okumbendinga anteeke ekintu mu kabina. Allahumma salli kabira jalla jalaalu. Infa nenva mu nsi eno naye okufa sisobola kukuleka ku duniya. That's me. Newoba ogenda kumpa mpapula nontegeeza nti nino pretending nti bankozesa mu kabina inzireka. Wallahi billahi tallahi inzireka. Era senga koni yaŋŋamba nti empapula zagenda kwewasa pretending ne kyaliwa nandizirese. Neffenna tetuli the same. Nina mikwano gyange mingi nnyo egy'obuvunaanyizibwa nga situation gy'otuukamu nga tokyadda mabega tokyadda maaso. Kati today abantu abali mu camp ku politics bejjusa senga neewaayo mu Bisiyaga kubanga ezo statement ze bakoze mu parliament buli wa Bisiyaga. It is clear tewali na lawyer kyakubuuza kirala mu Europe. The moment you have a parliamentary clip esala emyaka 10 myaka 2 life imprisonment mu Europe ng'omaze era bakayima bamaze dda. Siyinza kuwa garanti nti oba bali oba tebali. Naye kyenkugamba democracy alina hamu than good to Africa. Abazungu we bakuyingiza mu kintu tobayita abasiru. Take an example. Abawala abasinga mu Europe basala emyaka n'abasajja abazadde okusinzira we batwala omwana. Bw'oba wagenda mu Europe ng'oli wansi w'emyaka 5 oba 7 nga gye wagenderako mu Europe oba 10 biro even 14 biro kirirayikire nnyo nti abazadde bo bakyusa emyaka gyo. Naye bw'otuuka mu Europe okumanya abazungu bagezi nnyo era abantu bazibu nnyo temusobola mmwe basobola. Abantu basala emyaka n'agamba nga wa 35 nti wa 20 abazungu tebakkaayanya bakwata ne bakuteeka mu 25 obamalamu emyaka 10 otandika believing nga ali 25. Believe me or not, people in Europe identity card zaabwe batandika zibelievingamu kubanga otandika celebrating a birthday eri ku ID ate nga buli wolaga bakubuuza ID bakubuuza ennamba zo kati ennamba etuuka nekwata mu mutwe after 15 years oba omanyi nti gyegyo emyaka gyo. Abantu bangi mu Europe emyaka gyabwe bali minus 10 4 6 nga bagitoolako mu kumanya oba oluusi mu butamanya kuba abaana bamu bagenda bato.
jukira it was advantageous osala ku mwana wo emyaka bw'oba tonnafuna mulimu emyaka esente ze bakuwerako child support ziba zeeyongeddeko mu maaso so they were calculative kati abantu nga bamutwala muto mu 80 90 2000 ne zino nakati emyaka gy'ayina si gye emyaka gye egyaddala but olw'okuba bakute gwolimba ng'okivaako bali nga bakuteeka mu ssaako ne bw'ogamba oli 11 ng'oli 30 bakuteeka mu ba 11 years after 10 years oba obelievinga ng'eyali 11 years lwaki nkuleetera eyo preamble okukulaga nti abazungu bali calculative bamala ebbanga nga bawa abaddugavu nti bali Mubisiyaga kiri kye nakubuulidde ku bawalabu be bawa mu Europe kati baludde nga abaddugavu baba accepting sanga abavubuka obasanga bagee bali proud kati ye time babasindike back kiri kye nagambye mbawalabu nti bawa abawalabu bangi empapula n'Abasomali n'aba Ethiopia n'aba Sudani because bo bakimanyi nti ono balisindikanga agent back ajja kuba already ali indoctrinate ali indoctrine oli oyina doctrine ekulimu nga kye baali bakoze Osama bin Laden be baba batraining omuntu oyo omuntu n'atuuka n'abafuukira ekizibu Africa tetulina ngeri nnyo gye tuyinza kuba proud of democracy kintu kigazi nnyo w'omala gakikkiriza oyinza okwesanga mu buzibu nga bwe tulimu kati abazadde temunnakaaba kale okusiyaga omwana kiruma muntu munaatambula ng'aliko ensowera ezijja zimugoberera nga bakayima naye ate toyina pain egenda kuluma nga ddembe lya mwana wo ali mu S2 kuleeta mulenzi waka aleete kikawulu ate ebya Europe oli oti hey daddy kigende mu buliri n'omwana wo misana ng'oli mu ddiiro kubanga eryo eddembe lya democracy kiri kye mbadde nkunyonyola ku Puff Daddy inti pain ej'okukwata ng'eddembe lizze nalyo eryo nti omwana talina lwaki yeekweka talina lwaki agenda mu lodge talina wobeera 17 okkirizibwa 18 19 naye oleeta waka this is why mu Europe teriyo omuntu agamba nti come to our home everybody abeera mu eyo ennyumba ebeera yowa home n'omwana we ne waba ali ku ssomero ng'aleeta banna bagamba come to my home Daddy, I have visitors. Genda kewalala naye yabayise to his home, not your home. Wano mu Africa muyina capacity yo mmwe abakyakuba abaana bababogolera abasamba abaana batagala abaana babaddemu democracy kutunula muntu mukamwa naye nga tukyalina culture nti gundi tasobya kabaka tayanukulwa gundi tagambwako munasobola democracy because we are just starting. Democracy atandika buki butandisi. Ladies and gentlemen, si mu bubi tuyinza okwagala ebintu bingi ku bazungu ne tusobola okwerekeramu ng'abayindi n'aba Ethiopia n'abatigirinya tetusobola mweno economy ng'abantu bali poor nga mwogera ku ssente n'okwesiyaga ng'emirimu gyabula bavubuka bangi nnyo alaba ng'akabina tekamugasa kamutawanya butawanya genda mu toy n'agamba why not n'abawala bagenda kitandika kuba balina kati example bagamba kayima javaayo abalaga akataba akamyufu very fast ne muna n'apartment n'enziga olyokola abaana ku TikTok app ze mubataddeko we bagenda okujjumbira kubanga omwana wajja kuba following muna afuna empapula bakulaga apartment akulaga omulimu akulaga emmotoka kubanga ebyo byonna bikyuka mu ddakiika why the moment we bakuwa empapula bintu bingi biba bikyuse abazungu baba tebajjukira na pain gye bakuyisizaamu. The demand is going to escalate
nga wolaba mu mpapula Mubulaaya ti empapula ye ultimate kati go down tisa kuyita Kubisiyaga omwana ayita mu Kisiyaga nakuleka mu camp nakuyitako mu Range Rover nga gamba siraba noyo akyali mu camp ndi kiringa wogenda mu camp ng'oli wa ddiini nnyo mu Bulaaya n'abakututte bayinza okunyigira kubanga eddiini erina weetuuka nga it's a stumbling block. Yes, ngeddiini ekufuukidde stumbling block mu kufuna empapula kati abaakuleeta oba oyina nnyo eddiini eri e Bulaaya tewali nnyo bantu balina ddiini. Eddiini bagiraba omuntu azaalibwa oba afudde. Most times they believe in technology. Yeah, so era byonna bye mulaba mu paalamenti ya Uganda temubitwala serious. Tewali ali serious kwabo ng'oggyeko speaker. Aba MP tebasobola be basiyas baagala kugenda mu negotiations bagenda kuyiiya abalala bajje mu kooti kubanga mwe mugenzo tegeera nga baba penetrating dda ate bwe bagenda mu influential level influence positions kikusange ng'oli muddugavu ng'oyagala nnyo simanyi owangula simanyi osinge banno simanyi obeere mu bazungu bakkubira engalo simanyi ogende abazungu basituke kasita oyagala ebyo tosobola wona bazungu tosobola no era bw'onoddamu ne wekkeneenya bulungi kati tetunnategeera mu 6 years tujja tegeera olaba abantu b'obadde owa ekitiibwa nti simanyi bawangula bino bawangula biri simanyi bafunye kino ogende okuddamu science ogaye maama babawanga biwe bali bakuwa bali bagagga naye ate weerabidde bo balina ssente ezikola akabina akapya munda gwe toyina ate bakuteeka mu position at 45 you must 50 you must commit suicide. I know abazanyi ba pono bonna abasinga they commit suicide kubanga bakozesa akabina ne katuuka nga buli wotuddewo kati kavulula bamira ebidagala bageza ebitundu by'ekyama beyond reasonable doubt bali ku research kati bakozesa masozi zo ne zita Katonda yazikola nga ziri tight ziri sensitive olaba oyinza owulira okwagala okugenda mu toyi kati naye ng'obuzaayo eddaki toyi ng'eri mu dist naye Katonda yakkolera maso nti opozinga namuti olubuto lwali lukulumyeko olubuto lwali lunzise Allahumma salli kabila jalla jalalu nali ku Wilson Road ne Alani Chiwa yamanyi story eno ne lusipo aba babiri yawo wenyini olubuto ne lutandika okumpuluguma ne lunsimbamu ne mpozingamu ne ntambulamu kana ak'omusekendu kano ng'akutta nga tota magulu ako nengenda ku Pioneer Mall nensanga abasajja nga toyi baziyingidde wallahi abasajja abantu ba Kampala after lunch bali emmere nyingi ku sowani women and men they overeat too much food olinzo tunira omukazi emmere jajjeyo ku buffet noga Allahumma salli aba nalya omutwe gw'engege ne guggwa basange emulungu kati akuyingirire mu toyi oyinza olinda noko olubuto lwayunzise nenva ku Pioneer Mall nensala nengenda ku deviate nengenda manya ku Cineplex waggulu nga wali toyi ennyonjo nentuukayo nga wallahi waliwo omusajja aliyo nenga tavaayo nenfukamirako neningizaako nga nfa olubuto kakati gwe imagininga nga nfa omusajja yagenda ofuluma sinayingire speedi saawulira na kawawo kalimu nentuula nempula nga olubuto lukutta mu ddakiika 2 nga tomanyi Allahumma salli kabira naye nga ngenda okivaamu bwenti nga waliwo ate omukazi ayagala oyingirayo kanjagala mugambo njagaza kimunoonya otwogerako
soko olindemu eddakiika nga 13 nze nnyini avayo nga mpunze. I was kuwungad. Yes. Kati mu nsi mwe tuli tulina okutya nnyo mu mutima nti we tuli ku explosion. Abaana bammwe mubawadde eddembe. Ekyo omuzungu kyayagalira ddala. Eso sona TikTok America zanso zigoba za China. They have looked at the impact. Nebagaba nanga tugenda we are moving from good to worse, and it will be very difficult to go back. Akantu ashibaga katoya ali mu council besa haina wakaita yangamba isema we are moving from good to worse, and it will be difficult to go back. Nozala omwana wo no bitambizibwe bya sukulu fees za wano ogendo maliriza tibamuli kulutinga badde bamufokota mu kabina. Gwetebereze ezo maso nagamba nakolanga mbazungu nze mmanyiwe bafaanana wansi baba batoko alinga suweje taina control mu kabina bwe bati abaana we bagenda ofuuka naye mu kufuna mpapula era nsomala n'ozifuna nga buli airport oyitawo buyisi wabula jjukira empapula si garanti kyogenda gaggawala haramu haramayini anziina nagaggawala si gaggawala buli wowuliranga ebintu byegamba tobitegera teke itulifi example nze nkimanyi buli anaabagulidde ng'olina kyokola oba mupiira oba kuyimba oba kuzannya mizannyo oba kuzannya firimu oba kubuusa nnyonyi oba kwagala fuuka cabinet minister oba kwagala president, just know gwokuwangula you chovola banga ebintu ebibanyumira tebiwangula naye byotategera bye biwangula bo bategeera mu ntegeera ndala balonda bafuula omuntu ow'amaanyi bamuwa ettutumu nga ne wooyogera otya bamukolera embeera nga buli kyakola kyekiyitamu mujja tandika olaba abantu we batyo akola ebintu bibiri nga simanyi kati abo babana boy omulabirawo tino simanyi buli sawa wangula wadde era ayimba era bapromotinga kugambye tosobola basobola ne boddayo mba firimu actor abaali radical mu America, the black race era ogenda olaba nga bye to Grammy Awards ba DMX nga ani amuwa Grammy Award ba Jadakis rapping rap ono wa simanya abaddugavu batusosola they look down on us goto jafuna bawa ba Drake Will Smith ng'omwaka gugwa nga yasinzo rappinga atagamba ali mu open relationship simanyi Kevin Carter abazungu mbagenderere nnyo nnyo bitu byabira kuwaka plan tebava mu level planninga day to day ba planninga 10 20 30 years ekintu kimu kye mulina osooka otegera kikino. Did you really know nti abazungu okuleeta oluzungu mu Africa they were not helping us? No, abazungu tebaleta nkoano oluzungu tuyambe babala hedi nti abaana baabwe bali travelinga. Mwana wange bwalifuna interest egenda mu Africa ali communicating atya our race ne batuletamu ennimi zaabwe bo tebaligazaffe kubanga bakimanya where will we get planes. Little did they know nti emirimu egimu bajja gisuka nga takyasobola gikola. They need blacks today in Canada balanga nti baagala 1 million blacks kuba waliwo emirimu gye batakyayinza kukola ng'okwoza emmotoka simanyi waliwo emirimu limu madaala simanyi mmotoka simanyi mawulire tebaagala bategera we shall need blacks the rest naye tebayiga nnimi zaffe kuba balabanga tuli naye batuyigiriza ennimi zaabwe for their children to be able
okutuuka mu Africa nga talina buzibu. He can communicate. Bazungu bangi abayinza okujja wano n'agenda naawe Karamoja ng'oluzungu tolumanyi ng'ate yakuyamba okuddamu. Aba Nigeria bazadde bangi mu bazungu. Why? Abazungu abayagala omuddugavu abuuza. If you are from Kenya, ayina okumanya oba waliwo munne ayina omulenzi oba yazaalako mu Kenya, such that bw'atuuka mu Kenya she knows where to connect. This is why Nigeria they give birth mu bazungu bangi. Kwa buli muzungu wali agenda obuuzaako nga Akere naye ayina bbawe mu Nigeria, ne Martina Mirez Gun nga naye azaala mu Nigeria, and for them they have multiplied faster. This conversation is not sweet for everybody. Era abamanyidde ebyokusuddiya wano bagamba isi matere era alazeewa. This is the drug mu pharmacy, cash crop mu nnimiro, raw material mu industry, same time the shark mu ocean. Am I loud and clear? Awo tuvuddewo. Abantu mwenna abali ku mpapula z'ebisiyaga, congratulations kaakubye. Kayima Muna buli omu ate simmwe kawaliwo n'abaliyo nga bakyaliyo basirise amma oluguudo lugguse kasita toli ate tewali abitegedde. Bano abeetadde mu public kijja batambula naye waliwo abayiseemu smoothly nga bazungu abakuwa empapula bokka be bategedde, gwe nekyaliiwo empapula ziwedde, tandikiraawo Mukama akukwatireko. Kyatodde looya keera ku makya. Gwe mulage bulazi parliament byateesezza bakuwe passport ya blue all countries except Uganda. Era mugenda laba ku Kimulavu ng'ali Congo, yi ng'ali Kenya, Kimulavu Black. Kyawedde da. Congratulations my people. Okufuna empapula kintu kya bbeeyi n'amata ngeri gy'ozifunye kasita ozifuna bajooga nnyo nga tozirina. Congratulatinga yenna with the happiness, pride. Nti oli wakabi muganda wange woba ozifunye. Waliwo kyali wange awo omuzibe Sweden ye yazifuna mu mwezi gumu and I feel so happy for you. Straight tugendeddewo kuki Ibulake Mukasa ne Godfather. Nabadde neewaza emboozi no naye abantu banjiga. Ichulinga toyogera ku bino, ichulinga toyogera otide otande sina chenti ate ntyachi mutatina ichuli bini mutatina ate ntye mbozi katujitandike. Let me take a pause. Chuli kuhampa mu villas tulina ennyumba ziri mitwalo nkaaga okugeza ate ng'osula bulungi amazzi googera ba neighbor bo bali connected abanoonya connection waliwo oyina osula eri ye first class y'ekibuga Uganda Hampam Villas ku Arkwright ekisaawe bakiyita mu National Stadium ekigenda otuwonya stage ezigwa sho zitalabika amataala tegaabuzeemu byonna bigenda back to standard n'omupiira tutandika ogukubira mu ggwanga kati tuli eri mutukolifayingira ate Egypt. That won't happen again. Hamisi National Stadium. Kombaka Constructions yefa bakola amayumba, tiles, talazo, stainless, gypsy, fountain, compound na buli kyoyagala mu nnyumba yo bambi tukikolera ddala ng'emirimu misome giri ku professional level era osobola ogira baku status zange ez'enjawulo ku WhatsApp, ku Facebook nga tukulaga emirimu. Don't hesitate otukubira otuyite tukolera amakago tukakuwenga we gayina okuba Matovu Heski Humold Brushan Samahara who passed their best talk so Ibrake ne Godfather emboozi eyo nno njewaza ebbanga kubanga munnaye entadde mu position enzibu. Nze nga Isima nkolagana very well ne Godfather is a humble person. Omusajja akola ebintu bye atunda amataka tugendayo so nze siina wonna wenyinza gamba bwe yakwata muganda we. In any case siina wenyinza gamba titi yakwata. I can neither refuse
no refute. Naye mu bintu byonna bye tukola otunuliranga position gy'osobola defendinga. Ekintu ekyo Ibulake kye yayogera ku Godfather nagamba Ibulake mukasa. Ekintu ekyo kizibu nnyo kiri deep, not only ku muntu but also for you to prove. Ngamba Ibulake mukasa olabe ekintu ekyo kizibu. 1, time yayitawo. 2, family teri willing kustandinga naawe. Ne woba ogamba kituufu, but how far will you go to prove it? Kuba kizibu. Government yateeka ku Besigye omusango gwa rape. Government ne gugiremerera. Omusango gwa rape si kyomala gateekawo. So munsi tulina okuvaamu egos mu mutima. Bintu ebimu n'okireka ne kigenda. But now they are 2 of my friends. Really. Kubanga atera otunulamu musaidi ya Godfather naye omutegeera. Kubanga omuntu okera nagamba wakwata muganda wo. Nga ebintu oyina ebirimu oyina erinnya lyo ng'abantu obaguze ebintu olina kuteekako ekintu weekityo. Si kintu kirungi mwana. Kintu kirumira ddala. Abantu boogera ebigambo ebiruma. Nze nsoma mu komenti za Godfather nempulira bubi nnyo mwana, nempulira bubi nga bamugamba ebigambo ebireetera ddala ennyiike ku mutima. Nziramu sigamba nti teyakikola, sigamba nti yakikola kuba obukakafu sirina. So n'olw'ensonga eyo sirina wenyimye nga nti yakikola okuggyako ng'omuntu amprovinze beyond reasonable doubt. Ekiyinza okuba very difficult to do. Nze nkimanyiiko nti babatuuzaako Mr. Frank Gashumba. Naye nga wegambe tulina egos nyingi zitugaana oluusi okukkaanya. Okiwulira? Ibulake musajja akola emirimu bulungi. Si ye muntu eyandiyagadde ajje adamejinga omuntu. The only problem is that Ibulake has only the reference to police. And it has to be supported by something more. Is the family willing to come out and support you, Ibula? Sister, why Godfather omuyina? Kale wadde DNA test zikyasobola naye ng'asobola otuulawo n'akakasa emboozi z'ogamba. Bw'aba tasobola kitegeeza oli mu very difficult position to prove. Kubanga family za wano nzibu bayinza okuba nga baabivaako. Godfather wabanga ye breadwinner. Waliwo ebintu dynamics enzibu ennyo mu families. Let me tell you. Nze kati ichuli. Ne bwokera n'ogende wa mutabuliki n'ajati. Ne bwogamba osanze ndi essowaani y'embizzi nga kituufu tasobola kukkiriza. Kati omanyi position ya Godfather mu family right now. Assuming yakikola. Naye Ibula omanyi position ya Godfather mu family yaabwe. Ayinza okuba ye breadwinner. Nga family tekyayinza kuvaayo kuyimirira naawe. Ne weesanga ng'omusango oyina mutuufu naye ng'ogutuddemu. Ate osigamba nti kituufu. No. Sirina bujulizi. Nze nga Isima sikirinaako bujulizi. Wabula kiruma senga nze okigambye nze nginjagala mu basisita bange n'ongamba namwebakako ng'olimba kiruma. Naye ate Ibula yajjawa reference ya police. Ibula yagijjawa kuba si yeke yagirina ne lumbuye. Naye nga bwe nkugambye reference eyinza obutamala mu condition za Uganda wano. Yes, you need the family to back you up. Kubanga this is beyond an accusation. Omuntu jayinza taking lightly. Mbadde mbasaba buli omu asonyiwe munne tugende mu maaso kuba mwena muli bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu society. Buli muntu tumwetaaga tusobola okusikakanya
ego zino ne tugenda maaso kozi ekintu bwekito kireeta sikazi omuntu ayinza n'okutereka emyaka eki ena n'akujja n'omujja mu bwongo n'alyoka kuba akatayimbwa nga bakayita komaniina kubanga ekintu kinene omuntu ayinza okwerabiza nakuba akatayimbwa komaniina either side oba oli oba ono simbadde njagala basaba tukakane tufune micho ground mufuneyo omuntu era gawe mwali mufunye Frank Gashumba ensonga tuzikwatirawo tugende buli muntu tumwetaaga nga radio we yayimba tinkwetaaga tinawo netaaga kwetaaga buli omu yetaaga munne kyomusomesa asomesa omusawo omusawo akukuba akaiso abantu bawaga ku internet naye ng'otuuse okuwoza oba oyina okuyimirira mu position nga oli ku winning position. In any case omusango gu distractinga lwaki njogera bwenti because nina pain. Ibulake Mukasa musajja wange nnyo ye yasookera ddala nga nakatonye Uganda okunabamu value and henceforth andabyemu value. Ibulake Mukasa mu appreciating naye remember Ibulake Mukasa oyina company gyokolera Godfather yekozesa yajako mutwale baluwa kweni TV nti police ekwetaaga omukozi waayo over defamation omusango ne woba omusinga but it creates a different impact ku company. Tolooza ti Godfather musiru walopa atwala ku sipaaka nawa general manager kati gwatategeera impact ya manager olowooza mu kyangu manager wa TV buli wakwata ebbaluwa nagagwe munnaye bakwetaaga ku police oli abakozeeko dent TV teyagala gitwala ku mawulire manya mu police ekivaamu nga kampani egambo waayi tuli kuki nga tova mu misango naye emisango oyinza oba nga gwagiwininga nga yegwe ali ku right side naye nkugambye omuntu senga ajja ku banka wookola nawa general manager ebbaluwa nti weetaagibwa ku police over defamation ne woba ogenzeyo nodda manager gagwe eno ne ebbaluwa saagala kuddamu girisiivinga gwakumeka gwakubiri olaba damage bwetambula. Do you remember Ibulake nkwagala nnyo kyali wange oli very fine presenter oyina n'omutima omulungi naye mbadde njagala kukusaba to find space same thing ne Godfather mufune mitigation ground ekintu tukiveeko. It sits very heavy in my heart. Simanyi na side ya kubeerako. Yes, sinza kugaa nti nja kubeera ku ya Ibulake Mukasa no kubanga ate ne Godfather nkolagana naye bulungi nnyo sitimuyinako buzibu. We do business zitambula bulungi. Is a responsible person. Nina ya ntuuza olanga Isima wandiwulidde oti nze nga Isima bwe neemanyi nkugambye nkutereka emyaka egi nekuba akatayimbwa komaniina tonteekako kintu kitali mbwe kityo naye ate nga naye mugamba oba wakikola kyali ki wabula feesi ye ng'omugambye yakikola bwakutunuulira eyina ekintu kyekulaga payini Godfather gyakulaga ng'omubuuziza ekintu ekyo omanyize mpa nnyo attention to detail omubiri reaction biki sisobola gaana ate sisobola kukkiriza. I'm in that position. My only appeal nga tugenda mu Ramadan titufune mitigation ground
tuve ku poliisi ebintu bikole ki bigwe actually alone. Yes. Jaja ichuli sikumatira nnyo mu politics, mu political grounds, but today you have been a good teacher on storyteller. Big up Kombaka Constructions ne Simenyo Miss Hills. Yes. Sometime wawe tujja tuwe ne waliwo tulino tula tu reflecting ku bulamu bwaffe nnyo naddala gwe nkugambye gwe omuntu agenda okukozesa akabina, making sure insurance era abantu baggo bagenderera babeera nga tebava mu ddwaliro, tebava ku buweke, ne tebava nnyo mu pharmacy ne mu Europe bayitaayita mu pharmacy. Abazungu bayine empeke, tobeera nga Europe ne weerwaza n'otandika ommira eddagala owedde. Don't take tablets nkubuulira. Mbutayagala kukola abazungu obagambe mbuteweebaka muganda wange bajja okuwa empeke onoogenda okumaliriza nga wallahi billahi tallahi wagwe eddalu. Njagala okutuusa okusaasira okw'amaanyi nnyo mikwano gyange abantu bonna abawangalira mu kibuga Stockholm Sweden awe Skapnek twafiiriddwa muganda wange ow'amaanyi ennyo. Wetumaze akabanga mukulu Serugga nga kitalo ky'amaanyi ekyabaguddeko awe Skapnek. Serugga munnange nondeka ku nsi eno tubadde twakanyumya ng'oli Uganda. Kama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe, wabula mbakubiriza mwenna abantu mu Stockholm okuteekayo omutima ng'era we tukola bulijjo tugende tubeererewo mukulu Serugga tulabe ng'atuuka e Uganda. Nkimanyiiko era nkitegeddeko nti fundraising zigenda mu maaso ddala ddala, wabula nga nange ekinaaba kineetaagisa ku ground mbajjukiza wendi. Yes, naye nga kitalo nnyo eri mukulu Kabugobbeeka omukyala Taikoni Po omuyimbi w'eggwanga kyali wange simanyi wooli ne taatawo munnange yatufuddeko oludde okunkubira kasimu munnange Taikoni Po, naye nga kitalo ekyataata munnange wonna wooba oli ng'ompulira oli waddembe okunkubira kasimu nzijje nkulabeko munnange. Manyi kyekitegeeza era manyi bw'oyinza okuba owulira, naye yenna amanyi wooli agambe nti obubaka bwange buli nti tewa Mukama Katonda gye tuva ate gye tulidda. Njagala ogumire nno munnange ddala ensi etandise buki butandisi, wabula woba ofunye obubaka bwange buno Taikoni Po onkubira ku simu nensobola munnange okujja okukubeererawo nga bwe tulinda taata tulabe engeri ddi wanaaba atuuse e Uganda. Abayimbi abataaba okuwuliriza, yes, Violeta, Mad, Bad, yeah, Katale and Kando, Straight, bebaliko. Pinky, same thing ni apply. Aroma Music, Kapiripiti, Kapeke, mi favorite. Yes, Fresh Kids, same time. Congratulations, Muwagira ayagala kuba prefect mukulu Senyonjo. Mutwale video za Fresh Kid muzirage ku Champion Gudo. Mumugambo oyagala bakino oba oyagala banga Fresh Kid. Naye nga abaana bato on the block bakabinyo okuva ne ku TikTok kyali wange Tom D akubira bulungi ennyimba ate naze promoting ira ono big up on yourself Tom D straight ate nga ntumira ne ku Mickey seems too funny. Ansanyusiza ddala ne team yo Mickey, continue doing good work. Jose Chakala 17 apply ne many TikTokers as CB Talker ate ye favorite wange kati ba Mickey nabava kunadda ku CB Talker onadduka ati oyansanyusa okamala obukamazi sebo muto simanyi bamweyana akaana kabamweyana kadde kanzise kagambye anko kato omutima gwaffe ng'oguwuuba nnyo wallahi katolofe abaana baagasawo ebigambo kato bye yakomyewo nabyo tonvuma
kwa mutima feta agusonda TikTok will kill me nze sava ku TikTok la government wejijja wa kwekalakasa. Love you so much and love you always. Remember, siri musanyufu n'aba Uganda Funeral Service. Siri musanyufu. Bantu mwe mwenna mundaba abasajja bo nga mbakolera obulangu. Temundaba nga nkubiriza abantu ogenda mu Funeral Service Uganda Funeral Service. Abasajja obulango bwa mwembukubye. Nabaweereza dda paying gundi yange temumpeereza sente. Kyokka ekyewuunyisa nina client eyazze n'agenda ku Uganda Funeral Service kuva Britain. Client nga azze mu Uganda Funeral Services lwayiculi. Si commission tebampeereza. They don't pay me. Atenga abantu ba gentleman twakanya bulungi. Ekintu kyensinzo ofuna Uganda honesty. Abana Uganda to be honest kikyabali wala nnyo. Amisi kigundu kyovola banga akyalaga nsekati waliwo abantu bensanga ne muwe ekitiibwa ne mpulira enjogera gyayogera ne kampani gyakulira n'enkitwala nti Uganda ne kati Uganda Funeral Service era mwagala nkere nkole video na lubambula sikyayagala nalowooza ate muli bantu bakabi nikale kyewuunyisa nje ekisinga okwewuunyisa ku Uganda Funeral Service client we yavudde Britain n'atuuka ku Uganda Funeral Service yabadde ayagala genda nange tie nene mbeera kouta n'atuuka mu maaso gaabwe n'ankubira essimu n'abateeka ku lawudi n'enjogera nabo ne still didn't do anything. Kati nga nyomba ne kampani eyo nga ngikolako damage ng'omuntu agamba ikyuyo oyogera bubi. Omanyi ebbanga lyenkubidde Uganda Funeral Service obulango wano ku Facebook. Nze sometimes abantu ntuuka ne mukolera ne goodwill nga bambi ndabye eddala. Naye obutali bwesigwa mu Bannayuganda, obukuusa, obutali buntu bulamu kyekisuula bizinensi zaabwe. Omuntu amukolera ekintu instead of okukola kyalina okukola. Do you know to call a client from Britain to Uganda to register as a client? Sinti agenda fancha agenda babasasula buli mwezi. I am really disappointed. But I'm not mad. Waliwo amisibi yangamba neesonyiwe. Nangamba ofuna ng'ofumintiriza. Kale kambaleke nze ngenda kwongera obbakubira obulango kuba omulimu gwe mukola ngwagala era nkubiriza Bannayuganda mugende mwewandiise mubeere ne death insurance mugaggawale muvuge amamotoka muyite eyo yonna gye muyitanga muli battendo naye newookola otya mu dduniya. Ensondes newoonoba ng'oli wa Funeral Service nanyini waayo yennyini mu COVID ngiyali atusomesa COVID yennyini baba Allah ayina waddamu essaala zaffe saagala basabira yonna mbi mbaagaliza kugaggawala mugaggawale muvuge amamotoka ag'ebbeeyi Fiina Mugerwa ye yabandaga nze nabatwalanga muli basajja babuvunaanyizibwa ne we twogera obwogezi ne meeting ze tukola muli babuvunaanyizibwa naye I am just disappointed. Nga Bannayuganda balanze nsanga Bannayuganda nga ali well dressed nga ayogera bulungi nga ayina bwandi buuku buli kye bamugamba awandiika anoti naye ogenda olaba enkya bamutadde gataliiko nfuufu nti simanyi abadde abba simanyi abadde mufere. Uganda never surprises me anyway. Naye nze ikyulye waliwo ebintu ebitakyambazalinga oba onsasudde oba tonsasudde it's okay. Naye nga just kyemuba mumanya nti mwaswadde kuba kiraya nti mwamututte yali gestalinze mwafunye sente naye still ate. Anyway, have a blessed day. Love you so much. Ngenda musawumu saagala bintu byonna ku mutima. I want a clean heart. Njagala kubanga nebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuntuusa butuusa wano. Sente tugobye sente mu nsi nodduka zino naye teziri mala mukwano. Kati oba aba Uganda Funeral Services mwagano kunsa so it's okay.
alla jabba sasula nga mutokomoka omukuomba awo wenyini ku mulimu woofiira genda till we meet again. See, truly love you so much. Since again nga sigami bogezi bange Kayanja, love you so much. Kaye Wisdom mbagalize omwezi omulungi Bukenya Media Tubonge Network Blog Association Duke Mwesigwa Nasifu TV Peng General MC Richie Kojo Mugezi Patricia Sewungu Bakanansa yenna buli ayogera nkwagaliza omwezi omulungi Mindset Uganda Kayanja omutima gwange njagala genda nga guli clean gwembadde mwena twesojja mbasonyiye namala kusonyiye kuminya ze wanfiriza isoke shiba tomanyi soke abantu bonna bazze bagulumbana naye nga sinnatandika nina okuba mudubala nina okukuba ejjinja mudubala nina okukuba ejjinja abantu bonna wenku mudubala nina okukuba ejjinja nga sinnata nalusasula naye mudubala nina ekisaasawo wooyita mudubala nja okukuba ejjinja Mungu yanamanya n'ebigalubindi byo n'okutambula ng'oddalivansi ani ng'oweegerejjako omusimanyi ikyuli simanyi at least amagi g'omusota mudubala eby'abaana bange ne family zanya mu kirala content nja okukuba ejjinja ojja kwekanga ozzeeyo Dubai till we meet again. Love you so much.